Omukyalo omutemu, omukyalo ow'omutima omubi, omukyalo omutugumbuzi eyalabikiddwako mu katambi ng'atulugunya omwana wa boosi we akwatiddwa era nga munnange ne kanannyabo akalabikidda mu katambi nga katulugunyizibwa kali ku kitanda. Embeera si nnungi yadde n'akatono nga nammwe kale bwe mwalabye ate akatambi ebyabaddemu era nga ye ne Sheebah Karungi wamma ayongedde okulumya Spice Dana amugambye nze gw'erijjako ndi munnakazadde w'eggwanga neesonyiwa nvaako ndye bulamu bwange na mwana wange Amiiri. Munnange Fifi the Queen naye avudde mu mbeera era nga ne Calvin Kayanja naye talusigalidde. Mumugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwena brother abakosefu tisabye ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko nnamba y'essimu era wate wamma akusomereddwa. Munnange nkutandise ne bebi waffe Amiiri. Omanyi Sheebah Karungi yatugamba nti omwana si wange sigenda bakweka mwana nga we saaba kweka lubuto n'omwana wammwe yuuyo omwana olunaku lw'ejjo n'amutugubako. Kino nno kyayongedde okulaga nti Spice Dana naye olutalo alulimu yekka era nga Sheebah Karungi mulina maasawo. Munnange bebi waffe Amiiri ng'alina akayimba kamuyimbira ne mama omwana yafaanana taata ono bannange omwana yamalayo taata talina we yamuleka wadde si matama si liiso si nnyindo mpozi eriiso ya Sheebah Karungi naye maama enseka She is beige. You look exactly like this beige with your bitama. Hey. Who's disturbing my boo-boo? I love you. You love me. Bebi waffe Amiiri bw'atyo munnange ate bw'atuuse. Omanyi yatugamba nze sigenda kweka mwana ono omwana waffe ffenna aba social media ffe bamaama ffe bataata kati oba ono eyatankudde entalo Spice Dana oba kino kimuleka wakubanga omukazi amulaze gwenze gwowalampa sikulinako gwogowooza simanya ndi fake feminist nze ndi eno obwannakawere bumpuuba ne maama omwana yafaanana taata ono n'akamala bannange omusajja yeezaala ono. Munnange bwe tweyongerayo ew'omukyalo omutemu, omukyala alina omutima omubi, omukyala azikiriza abaana, omukyala atugumbula abaana, ye njogera ekindeeke kine nga nsobola okwebaza abantu bonna abakoze omuyigo ogw'okukwata ono omukyala. Munnange omukazi si mwana we si mwana wa mujja we wabula mukozi wa waka. Yagambye omu ku bantu b'ewaka nkwata kano akatambi nga ndi mukola ekikola kino ate mmale nkasindikire bakama bange ne mukazi gobadde ofaaki. So munnange gwe wenna ng'oyagala okuleeta omukozi ewaka sooka omale teeka obukuumi wakafuna kamera nga zituuka buli wamu naye mu kisenge ky'omukozi gy'asula nga yonna gyeziri oba mukitegeera. Ate era ne nkubiriza abaana ab'obuwala abali ey'ebweru tolemerayo tolwayo okolayo emyaka 2 ojja olaba abaana bo. Fifi the Queen mukyala Nsowuga. Let me first thank abantu mwenna abantaginga mu video z'abaana ababonaabona lwakuba olumu biruma era siziraba but I ask someone ne mugamba eno video bagintaginzeemu nnyo ekwata ku ki ebambulira kubanga obulumi buyitirira okutwalibwa omuntu omu. Now to be specific waliwo kino kividiyo ky'omukazi ekibadde kisatulatinga I was tagged not because mbadde sikiraba naye nali siyinza kikomentingako nga siyinza nakisharinga but to those abali involved like Balam and others we shared them. And we thank God omukazi bamukutte naye bannayuganda baganda bange you're overfailing us. You people are overfailing us mu bintu ebimu. Bannange eriyo abantu nga tebasaana kutwalwa ku poliisi oba poliisi egenda okujja nga mumusazeeko omukono ogumu. You people omwana oyo yatuuse mu katambi n'akaaba ng'akaaba kufa ng'omukka tegukyajja ng'akaaba kufa nga peyini omukka takyagufuna ng'alaba kufa alaba magombe. And you want that woman to be arrested, taken to police, given food, given where to sleep? Oh no, you people are overfailing us.
You people are failing us nga bana abantu ababadde bawoza I did not kill him. You people are failing the nation. Bwatalibeerawo gabonerezo gakakkali, bwatalibeerawo gabonerezo gakambwe, bwatalibeerawo bintu bitiisa, bantu byakulabirwa, bantu byakulabirako bannaye ebintu tebigenda kukyusa. We must create examples of things I will never want to be. Nga nkoze omusango. Oyo omukazi adeetaaga ku State Square ne batema omukono ng'ensi eraba. Nga tebamusane nga bagutemye ng'ensi eraba nga tasanyalaziddwa, so that abantu abalala balabira ku ye, bayigira ku ye. Bakazi muyitiriza sitaani. Mwe abakazi abamanyi omwana bwaluma mwe mukyasinza obonyabonya omwana. Abakazi abamanyi omukazi byayitamu okuzaala omwana mwe mukyasinza okubonyabonya abaana. Ye omuntu addukire wa? Omuntu akole ki? Mutu failing abantu mwe abasooka ku basuspecting oyo. Mutu failing abantu mwe abasooka ku bantu ababeera n'abantu bano mu society. You're failing us. Bwali maze okurecordinga kwita abeekyalo mukwatagane mu kitema omukono police esange nga tewali na bujulizi nenga mwagutemi. You people, you're failing us. You people, you're over failing us. You people, you're killing us all. Ona agenda luziro bakitalya bamuwe mmere. Nsaba famire y'omukazi oy'omwana temukoma kusiba mukazi ono. Mu makomera ebeerayo ba notorious people ebyaddala ne muga Uganda gye bali. Kyovola bw'owulira nti omuntu bamusiyagidde mu kkomera, omuntu yafiiridde mu kkomera, mubeeko kye mukola. Ono tebamutta, bamutuuseeko obuvune mukono baguteme. Otulugunya otyo omwana okutuuka ku point eyo. Famire y'omwana ono victim, please don't stop. Amakomera ago gabeera ne ba notorious, find a way of getting one. Ono mukazi asavinga ng'ekyokulabirako. Police emukutte yo gwayo egumaze. Egenda bagamba file musima DPP agifollowing bamutwale yebake ruzira alye anywe yebake kisiraani ekyo nga tekina kye kibadde. Muyinza n'okwate mukikubyemu kawo mu process y'okukikwata kozo omuntu yali kutte ekyambe n'akifumitako. You people fenga abazaddeko. Owulira nga n'ekisa kizzeemu okuluma oba wasindika, owulira nga ekiso kyebikudde baba bakulongoosa. Nalabye vidiyo eyo akatundu bwe kati nenzikuta. Sajumazeeyo. Tembabulira mubeeko kye mukola naye abantu bafa. You people are going to say I'm evil, call me Fifi alina omutima omubi naye kino kisusse. Mugenda gamba nina omutima omubi, it's okay. Naye mubeeko kye mukola abantu bano. Omutima omubi gugenda kutuyamba. Omutima omulungi teguyamba. Omutima omulungi tegustopinga bikolwa bibi. Omutima omubi gwe gugenda okutuyamba. Bannange it's okay mugambe tuli evil naye this is too much. This is too much. Bili abiri mweta ntutaka kuyingira n'abantu nga bano. Awo nno wetutuuse wamma teri muntu ayogerera mukyalo ono kalungi kugamba akatambi kano olunaku lw'ejjo kasiibye kantiisa ku social media wona naye nga oyinza omubuuza kigendererwa ki ekyabadde bukino ekyokutuusaako omwana w'abandi obulaba obwo nga w'omulaba naye nga ne ansa tayina banange simayina kumanya naye nga abantu bo abasinga bagamba nti ono omukyala ekyokumutwala mu kkomera tekimala wabula kibadde kyetaagisa ne bamubonereza bo nga bo ne bamwetira amukubye eriiso amumenya omukono amujeemu obwongo kwegamba bo abantu kibasaba osanga n'abakyala baala bajja kulabirako ate nno nga ogamba nti ez'omubbi ziba 40 zokka we ziggwako nga bamukwata kyolina omumanya abakyala bangi abatulugunya abaana naye ngala kuba ennaku zaabwe ndowooza tezinaba kuggwako naye kati ono nadda ku mwana wa boosi we abadde teyamusasudde abadde amumma mmere ne bannange kyovola bazingamba bakazi bannange abali ebweru n'abasajja abali eyo bannange temwesiga bantu be mwalekera abaana bammwe omwana w'essaawa zonna bamuteeka mu matiga. Calvin Kayanja mwenyina maaso wano ng'ayogera akasiiriza bannayuganda nga bakaaba amaziga akwatiddwa mu bitundu by'e Kabale era ekikolwa kino ekyokutulugunya omwana wa mukama we atuuka okumusonseka ebintu mu mbugo n'amuzza mu kiyigo n'amumenyaamenya okutuuka okumuleeta omusaayi yabiddiza mu bitundu by'ekira. Kigambibwa nti sebo bano beeko baana ne balikodinga akatambi kano okulaga nga batulugunya omwana wa mukama waabwe ne bakaweereza mukama waabwe. So bantu bange fena tukozesa abakozi maka naye twegendereze nnyo wa gye tubajja. Ekyokubuli bw'oba tonnatuuka ku affordinga security CCTV camera mu nju yo tolekera mwana wo muntu yenna. Gavumenti mutuyambe muyingire mu kintu ky'abakozi abakola mu maka g'abantu kubanga bakoze abantu ebikolobero.
olwaleero mu abakola amateeka n'abalina okuyamba bannayuganda bwe muba temufuddeeyo kulaba nti abantu bano abakola mu mayumba g'abantu basikiringibwa babeere bakeyateeka era abantu bano baweebwe certificates era gubeere mulimu mu masomero kozi basigaza bulamu bw'abantu. Abantu bava ku byalo eyo nga bagudde eddalu n'omuleeta n'omulekera omwana wo. Mujjukira omukazi yakwata empiso n'akuba n'agyekuba neyeesikamu omusaayi n'asiiga omwana wa mukama we siriimu. So bantu bange bw'oba tonnatuuka ku affordinga CCTV camera obanga awaka tewali wasobola kumonitalinga kifa mu nju yo kiroozire tolekera mwana w'omukozi. Nze mbabuulira abantu bakoze ebintu by'abaana b'abantu wano ebintu. Abakozi abamu ava gy'avudde mu kyalo nga mugwi wa ddalu ayina ebimukwata ayina ebimutemba. Gavumenti bwe mutatuyamba kugufuula mulimu guno nga gwina ne certificates nga abantu bano basobola okulondoolwa ababeera mu maka g'abantu, eggwanga lino lijja kugwamu akatakabasa. Bajja kutugowa first family. Abakozi baliisa abantu amazzi wano. Nze mbabuulira if you can't monitor era nga nombawagaba we bannayuganda ekikusinzira ku kyennalaba omukozi yakwata empiso n'agyekuba n'agikuba omwana nga mulwadde wa siriimu omwana n'amusiiga obulwadde. Kozi mutwale omukebeze teekawo monitoring system ku mwana we. Put CCTV camera atasobola kukolera under CCTV camera ave mu makaago. N'ebino mukozi n'atuuka okulikodinga akatambi n'akaweereza ne mukamaawo okulaga bw'atulugunyizza omwana we. Ate era tumanye nnyo which tribes are working as maids in our homes. Abantu bano twetaaga okumanya backgrounds zaabwe wogye bafa. Kozi ono si mwana muto, mukazi mukulu gwe wandisuubidde nti amanye obulome bw'omwana. So gavumenti mutuyambe. Ate secondly ebikolwa bino ebyokutulugunya abaana batalina musango bigenda kati byeyongera. Ono asavinge ng'ekizampu mumuteke ku State Square mumukuba amasasi. President Museveni olinyiigako ddi? Omwana yamukoze ekyo kutuuka okumukwata okumuteeka mu mbugo buli kimu kyonna okumukola kasasiro. Eggwanga lino lirina okulumirirwa ku bantu lisetingeyo precedence n'abalala balabireko. Bakisanze kabaale kisinisa ebinnyo mukitulekere. So bantu bange abalina abaana n'abakozi ewaka apply CCTV cameras. Kamera osobola n'okuziraba ku simu yo. Gwe nojja omulalu mu kyalo tomanyi nti na mulalu n'omulekera obulamu bw'omwana wo. That's where we are heading. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano
mugamba ajja kusanga kufekana kagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokukyalo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias